okuvaayo njogereko ku nsonga za Kenzo kino ate kyansudde wala nnyo omanye ebintu by'ensi eno bizibu ku musajja oyo gwe boogerako Kyefaali musajja yali asula Lungujja Kyefaali wamulabako yali asula Lungujja yalinawo amaka Lungujjaawo ajja ate okuba taata wa Eddie Kenzo kyeneebuuza ssaawa zino n'okutwala muzeeyo muziika e Masaka yali decision yange segeera niwe wamanyi Kenzo tandika ekijja ekikola ki kati Mande waliwo omukwano gw'omu amugamba Mande ono abadde anywa omwenge nti Mande abadde anywamu nti tumutwalewa tumutwale Enkoowe buli ajja omuziika amusabire kubanga nze ekyamazima saaziika Mande nze ku lwaki bwe nawulira ekintu bamutwala Nkoowe saalinnyayo kuba twali tujja yumba mu kaseera ako naani nimuwa tikijja kukola ekyo kuba Mande ekisooka tabadde musajja musiraamu wali namuleeta bwe nti ne mwanjulira maama wange maama n'agamba bw'omuteeka n'omwanjula ewaka n'asigalirawo ddala ebbanga yavaawo weewaka we yabeerera ddala we yakula era we yava ogenda okupangisa omuzigo ogwasooka wali era ku lubiri naye Kenzo interviews ezisinga zonna agambye abantu yakulira ku street wane Kampala street gye yakulirako teriiyo Kenzo takulyangako ku street tabangako ku street kojjako ewaffe wayita street ndowooza Kenzo tabangako ku street Kenzo namuleeta ng'omwana omuto kuba namufuna alina emyaka 9 tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG weebale nnyo weebalire ddala okutulaba yonna gy'osinziira olunaku olwaleero wendi wano Geoffrey Mayanja wendi wano tuzze tuwayemuko ku mboozi waliwo ebintu ebitatambula bulungi bye twetaaga okutunuulira of course ebiriwo n'ebibaddewo omwami ono gwendi naye bamuyita kwikwi byensinga okumanya naye nga tubuli amannya ge amatuufu tubeere nga tugategeera bulungi nnyo tugenda kuwayamuko naye emboozi waliwo emboozi ebadde etambula President Museveni bwe yavaayo ku mukolo gwa Kaguta music album eyatongozebwa abayimbi na Eddie Kenzo era nga yagikulembera album eyo yali eyimba nnyimba za Mwami Museveni ezimuwaana n'okumwebaza emirimu gy'akoledde eggwanga so mukwogera kwa Mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti Eddie Kenzo gwe mulaba mwana wa mulwanyi era naga taata we ye Shefaali era n'amubuuza nti otya okukigamba abantu so ekino kyawawaza nnyo abantu amatu olw'ensonga nti abantu sitolo oba oliawo gye bamanyi ndala nnyo ku taata wa Eddie Kenzo ate era ne President Kaguta Museveni naye gye yanyumya yali mpya nnyo mu matu g'abantu kakati nakola emboozi ne Isima ne twogera nga Isima Lubega ekibibi of course nga nakyamanyi ku Eddie Kenzo nagamba Geoffrey ebintu Mwami Museveni byayogedde nga tenze manyi birala kubanga Eddie Kenzo oyo nalimbaddeko naye ate era n'abantu abamuyambye ebbanga lyonna abalinga bakadde be baganda be abamuyambyeko nabeera mbadde nabo ebbanga lyonna era bamanyi bulungi so kati nenzija nensuka nenkola emboozi yasooka ne Isima n'atunnyonnyola ebimu ku ebyo ebikwata ku Eddie Kenzo era naŋŋamba nti Geoffrey noonya omusajja gwe bata kwikwi oyo naye akubulire kubanga y'omu ku abo abajja Eddie Kenzo e Masaka mu kyalo n'okutuuka wano waali na byonna byayisemu era emboozi ye gyayisemu yonna okuva mu kyalo okujja e Kampala yonna nti omukulu ono agirimu naye ate Eddie Kenzo byonna byazaanyumya ebbanga lyonna tetuwulirangamu ng'ayogera ku mwami ono gwendi naye olunaku olwaleero so nanoonyeza ennamba ye nenjifuna kubanga Isima yatagirina naye nengezako kuginoonya nenjifuna era bwe nagifunye ne mukubira n'agaana okwogera nange naye nengezaako nnyo okugerezeganya naye kubanga twetaaga okumanya ekituufu twetaaga okwongera okumanya amazima kubanga abantu bangi nnyo boogedde okuva emboozi eyo lyabeerawo oba okuva ebigambo ebyo lwe byava mu kamwa ka President Museveni bangi bakubaganya empawa ku nsonga eyo nze kwe kusalawo nzije nnonye kwikwi kubanga yamanya ekituufu mwesibyeko ekiseera kinene sijjaga nti ekiseera kinene ngamba mu budde mukubira ku makya akawungezi mu ttuntu nga njagala ogere ku nsonga zino okutuusa lwakkiriza nga bwe tuze mu kamera
mbadde nsaba otubulire ebituufu kubanga onansonyiwa okulemerako ennyo naye nsaba twogere okusooka ddala mbadde nsaba osooka obuuze ku batulaba tutandikire awo. Abatulaba nsanyusa obalaba aba nsanyusa obawuliza amanya n'eddoboozi amayoni kwekwi amanya n'eddoboozi amayoni kwekwi yali musambi wa mupiira nnyo lyayatiikira nnyo omupiira yali musambi wa mupiira mu ggwanga muno naye ng'amanya amatuufu Lukwata Muhammad yamanya amatuufu ddala ag'ekika ndi musajja mulangira ndi Mmengo wano e Mulange mwa Mukasa zone wetuli wennyini nnyini ewa maama waffe Mmengo wetukulidde. Maama Hajati gwe tumanyi nga maama wa Eddie Kenzo abeere Mmengo kati gwe yakuzaalira ddala maama wo. Maama wange azaalira ddala. Ensonga za Kenzo ezo zirudde mu bbanga mpanvu kanjogere bwe nti mpanvu si nnyimpi. Bwe nali nsamba omupiira nali Masaka tiimu ya Honorable Sempija bamulanze eki gye bayitanga local council gwali mwaka gwa 2021 mwe nali nsambira. Bwe twabeera e Masaka awo twali tusula bayitawo wano okulira n'eddwaliro ly'e Masaka awo wagguluggulu awo twali tubeera awo Sempija bwe yali atutadde nga tukampingidde awo nga tuli awo ne tubeera nga tusamba omupiira twajja tusamba omupiira kati abaana abo baali bato Eddie Kenzo nga batukwatira engatto be batwoleza emijoozi kati ekyampaliza okwagala omwana oyo yagenda n'awandiika erinnya kwi kasaati k'emabega nga omwana ono nga njagadde nnyo ate nga yakozesa left ate nange ndi waki wa left kati tujja tukwataganira awo era kyenzijukira ku Sempijja yali yatowa order atali musambi takola ki talya mmere ye kati nze okuba nali muganzi nnyo e Masaka ne bajja bampa hoteri abawagizi tiago olina okulya wano nga woolya nigamba okay kati omwana oyo nga yanzigirayo emmere yange ne mugajiriye era nga bagamba muzeeyi yali atufumbira ajjayo yakwikwi ajjayo yakwikwi kati omwana atandika okusula naye mufaliso gumu nga osula ne Eddie Kenzo ku mufaliso gwe gumu. Naye nga Eddie Kenzo gwe okutuuka okumulaba wamulabira wali mu ttiimu ya Honorable Sempijja. Eva Eddie Kenzo kwennyumizaamuko kale nga bwe bamanyi omuntu ogyenvudde we. Omwana yaŋŋamba yali avuga amata ku gaali najja aleka agaali ku Shero e Masaka omanyi recreation obulungi najja eno mu kisaawe agenda okuddayo akawungeezi ng'egaali bakoze eki bagibbye teyadda waka n'ajoyininga abasambi b'omupiira n'ayingira kampu netubeera mu kampu awo nembeera ne Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bwe yajja wano e Kampala wano nze namuleeta era teri akulimba wano amanyiso lya Eddie Kenzo entuufu kuleka nze era mbadde masirisa ebbanga ddene ayogera kino ayogera kiri nsula ku street nsula ku ki naye tasulangako ku street. Eddie Kenzo mu bulamu bwe tasulangako ku street. Eddie Kenzo yabaddeko omwana wa ghetto. Tujjako ndoozi ewaffe wayita ghetto. Ewaffe awo maama wange ndooza gyayita ghetto. Emmengo naye nga tabangako ku street tabangako mu ghetto. Kenzo ajja bw'ati e Kampala mbeera naye nina muganda wange yali akyolodinga ekatwawo Allah amusaasire byamusobako yafa Ayubu Doko mugamba nina akaana kange e Masaka eyo mbeera nako naye soboka kaleeta wa ne kakola ki ne kakolera enjagala y'akaana kaleeta nga nze e Masaka kwa weekend najjange Kampala ne nze e Masaka ne ngamba kaana tugende e Kampala koko ne kasitukangako Kampala atugende tofaayo kale kati period yawo nga tujja e Kampala nakabuuza olinayo omuntu yenna gw'omanyi ano ti nina muganda wange gwe bayita Mande omugenzi kati naye Allah amusaasire ninga sijja genda naye nga sikoze eki sirabye Mande oyo ti Amanda ayina yali anyweramu yali anywamuko ayina wanywera nimwe ayina wanywera tugende tumulinde twatula essaawa zaalinga 2 nga tulina omwana oyo Mande najja
yangamba wuyo muganda wange newayi muganda wakale sebo mande je baliko sebo kale ono muganda wanti muto wange badde nje agenda naye Kampala ko mande kye yanziramu kasoba nga umutwala waki watuufu ninga mazo kwetegereza omwana kuba taata yenna mulabako taata oyo mzee Hassan Kyolabye kuba twali tusule katwe yali akuumawo World Vision taata wa Eddie Kenzo wali wamulabako nga tonaba kumujja Masaka nga wamulabakira ng'omumanyi nga mumanyira nga amundaga kuba twayambukira mu kooli erimu saawe mufe tuva muri creation fe tugende waka na mzee wuli nenga mzee kyalina Shefali mzee Hassan Kyolabye kati nga mzee kyalina amaleka walajike taata we amuzaalira ddala we yandaganze kati nangamba mzee yoyo nno taata nga bato tubatulaba ngamba tetumulaba taata Monday yasinga ki kwa taata yatusuulawo ekyotera yabasuulayo najje mu town ya Masaka n'abaleka ekyotera maama we n'afa maama bw'afa awaka baabayisa si bulungi era abaana baapaala ono najje Masaka mu town ino najje eno mu omupiira oli nadda ku boda akawala ne kagenda mu kigo bakaita kisaache bo babazaala abaana ameka basatu beyandaga kati tutuuka muga tujje Kampala yes tinja kugenda Kampala nga tuve Kampala nga tujja nga tuve Masaka nga tujje Kampala twatuukira ku round ya Kabaka kimujjukirako kimu yakuba enduulu nagamba badisira banga ku Kampala bwe yaka yeno ye Kampala nimugwa yeno Kampala kyonkoledde sikiramanyi kali kasajja kogezi nnyo mu buto nga tujja twayita weto kwa Mukasa Lodi yaffe nga tugenda waka mama letedde mama ngamba letedde omwana nti omwana okakoleki kabeere wano nti kale Kenzo ngatandika life kali Kenzo wajja akula ono yine emyaka 9 emyaka ja Kenzo mu 2010 Kenzo yine emyaka 9 tubira na mwana wano kati enkeera nekubira mukulu wange kya mwana wange nakanake nakalise njagala koleki kajje kakule naga kakezi nekakeza nekatwale katwe holding naga tani kokosha ebyuma ebyo kati akana kabona nnyo kuba holding yo tayige kawa bayigirwa amaaso ganga gakola kyomuka guno gwocha nnyo amaaso kadaka kaba buli naku kadaka kaba chichi papa holding anemye nigane wali musambi wa mupiira nti waluka brother ka first last born aliwa fawe wakaba kataka Faizo neka Akimu nabo bugegenya mupiira kuvira paka nimwa akatyobokola kwatenga tozo mupiira zino inawe nkadde genda nani ne Bakimu kuvira paka bogera kuvira paka mupiira gwali mutono omupiira gubeera omutono kana abeerawo n'abeone ne bamugobayo kochi yali kirya era namukubira simu ne muyombe sasa ne wala kyogobye omwana wange mwana otamanyi mupiira ajja kumenya ki banne ne mugamba no mukwano gwange bamita Ntale Dani akoze timu y'omupiira Lubiri awo School of Excellence batonya mu Lubiri esesaawo nikala nkubira Ntale Dani mugamba Ntale nina katamani kange kakajja kagira kakola ki kasamba sama omupiira nga bokasigiza omupiira mpola ko ye kandeetere kati we kajja bwe kati master wa feri amanyo kuvanga yajjala bo mupiira wa timu yo training yo mupiira ke yatukisa ka maaso ka left naga tunonya left bulijjo kusomera ferula mu left Lubiri esese bula mu left atumufunye jangu mwana gwete oli otya anti jendi oli obeera wa taze muzee wange babita kwikwi masiraga kwikwi ye mutaje gwe mugoli mutabani wa oyina ku namba ye by that time nali mbeera Masindi mu Kinyala FC namba nga bankubira master ntanzi kwikuwabulirawa tukulaba mawulire usambi omupiira tukulaba mawulire biki nti master kakati ekiriwo ndabyo wano omwana nangamba ti gonni nagwo omuyina ko obunanyizibwa ne mbwa mutabani wange kati njagala asome ne mwasoko mpo omwana oyo ne mubuzo na asoma nanja kusoma papa ninga kagala okusoma nasoma ti wakoma mu kirasi kyamazima naye nalisimanye papa oba nakoma mu pito oba petri nange sijjukira bulungi tajjukira kibiina kye yakomamu nemugamba ti
okakasa ti master mumpe era tuli ku simu master kakati omwana oyo nsuubira kujja Kampala ku weekend atolwawo mbadde nyakumanda akole ki ayingire mu kirasi asome ne mwakale master yasaali mubi nensabayo ka off ku mulimu wange nenzija nemutwala mu kisenyi mawino nemugula uniform nemugula empale ya kaki n'ebitabo nemwati omanyi tugende kusomera nange nali stubborn kusomera awo era master namusanga ozze musajja gwe nti we bali kusamba mpira tukusoma mawulire biki naye kati akanako kano ate gyakayingire mu ki naye kanasoma tekantawanye nga wansumbuwa naye master ajja kusoma kati tugenda okukola tugenda muwako half basale balance omuleete nimugala master nze nasoma wana erubiri saawa ewadde 10 ndekera omwana wange asome nze mmanyi omwana wange ki obuzibu bwempitamu naye kyennaaba nsobole nja kukola ki nja kukireeta omwana ku Mande ng'ayingira ssomero nga yambala uniform ye bulungi ng'ayingira ssomero atandika kusoma S1 nwatayo ebbanga nga lyetolodde emyezi ng'ebiri ndi Masindi eyo tukoma ku simu byosoma obitegeera biyite papa bitegeera naye jja kumpa ku master njogeremu naye nenkubira master namba kyemulabyeko kiri kimu talinga baboola abalala mu kirasi abeeramu kuba baboola abasinga tebakobeera mu ki kirasi naye mu kirasi ono ayagala okusoma nemugamba awo kirungi nemugasoma nova muzannyo kati engeri gyegwali omupiira nga mutonotono bulungi jjukira erubiri nga bwotabeera ku 18 basale bagikola ki bakisazaamu batokyasamu nempita mu kooki bamitanga Titi Kamala saa nali ku supu okwo aweereza mupiira nemukubira essimu nemuga Titi tiwanje tubadde naawe erubiri omanyiwo nti yes nyamba otera omwana oyo ku 18 watu 18 abo basaba batandika omupiira balina okusaza mu basale ye ko Titi kale nkiwulidde sijja kugaana muganda ekyokoze ki era ng'amuteekako 18 oteeka 18 okwo naba nga asoma S1 S2 S3 S4 etuuka baleese etteeka tena kapasibu ka pizza emitakola ki tasigala ankubira papa ngenda kukola bibuuzo naye sirina pasibu nkoze ntya ne mugamba maki tugenda okukola tugenda kukola dediya guno omwaka okole P7 kaserubiri tukyalinayo mu 5 ojja kuddayo okunya ki ngafunye ya P7 era weekend nenkomawo e Kampala nemukwata netugenda essomero lyali n'abagerekayo bazimba Gwanda kati awo lyaliwo nenyingira lwa mukaga maidmasa nemusangayo nenyigala ekitiibwa gyebale ssebo kale ssebo kakati munnange nina omwana wange ono mbadde njagala akole P7 agikolere wantu registering akole ki baliseyo tayatukisenga emitwalo gyali 5 basa nanzia mulagamba bakiri too late baana nga twaba tuteyo dda mu UNEB ngamba tukoze tutya sina bwe nkikola already sina kikoze eki nagitaddeyo yafulumye dda nagitaddeyo dda kale sebo tweyanze tufulume essomero n'omwana wange tuba tutambula tukenda kirozo kijja essomero liyita muzimba era liri awo awo liranye era wabazimba Gwanda awo kati ninga tugezeyo kuba nawasembayo tulabe bezo kwa tebannakola ki tebannatwala list era tuyingira tusanga era Edimasa twamusangamu Edimasa tumusangamu yebaleko sebo kale naye gyebale bade nje omwana wange aligistalingira wano ki P7 naye tusoose kunaka nagamba amanya bagataddeyo dda ko yenaga era kituufu bakoze eki bagataddeyo ne mumpe emitwalo 10 n'emeka 15 nkole ki munzijeyo omu kulinnya muntekeyo ono wuwo ne mugambe ezo sizirina badde mu bulamu bwayi nina emitwalo 8 ko omwana nangamba naye omanyi tekisoboka ekyo gamba amagezi nangamba papa tekisoboka ekyo tukireke nti kale natuvaayo tukomawo ewaka kati Kenzo atandika okuŋŋamba papa naye omanyi ekiriwo natandise okuyimba nemugamba obadde ki batandise kuyimba ki byoyimba tiago tofaayo natandise okuyimba ngamuga kale kati atandika okuwandika obuyimba bwe era ennyimba zesooka mwendi nga nyimbako zisookera ddala ezasooka nga mwendi nga nyimbako kwakimanyi olwo n'omuvubuka abamita mu biru saamu nali Sweden
benfe bali babesti be era nga ganze taata we Sam anze muzeeyi we Sam brother we era bwe yatuyitanga. Kati ebyo byonna bino okubeera mu process eyo mutute ku ssomero biki byonna ng'asulawo era ng'abeerawa. Tubeera ewaka kuba namuleeta bwe nti ne mwanjulira maama wange. Maama n'agamba bw'omuteeka n'omwanjula ewaka n'asigalirawo ddala ebbanga yavaawo weewaka we yabeerera ddala we yakula era we yava ogenda okupangisa omuzigo ogwasooka wali era ku lubiri we yavaawo awaka. Tugende mu maaso. Kati n'abanga ngamba nnyimba oyimba biki gutowakana nawandiisa olimba kuyimbire muno gayimba tofaayo era yaki yayina kyenzukira waba ayoza ebintu awaka alina akayimba kayimba akalonle ekoni nga ke kayimba ke kaba ayoza so lonely era naawe obadde tuwoganya ayoza ebintu ayoza ebintu bulungi ekyema nti yakolangako nnyo yali muwulize ate nga buli kyewakola ekintu akyagala yeki yayina kinali nange namusiimako. Kati ebiseera ebyo okusoma kati kuweddewo kati kukwata kikyasobola kuddawa ku ssomero olwa kapesiripo akuba mugamba olina okukola ki tosobola kugenda mu S5 nga tokoze eki nga tokalina naye kati atasobola okuyimba kati omuvubuka oyo Mickey Wine muganda wa Bobi Wine yajjanga erubiri awo. Olwo tugerera mu mwaka ki? Mwaka 2008 kati awo Mickey Wine ngajja yatuukira ku ye nga bamanye basereebu amwegombye Mickey Wine yamwetira obuwala ku ssomero Kenzo nga yakuwanya Mickey Wine era nga Mickey Wine wajja nga amunonayo nga kyabanga nina akayimba kange mbadde nja tukole ki tukakole kono teyagaana ng'amuwaki. Ani yali akayimba Mickey Wine? Kenzo yalina akayimba. Kenzo yalina akayimba ke. Naye n'asaba gundi bakakole. Mickey Wine. Nga bakola kayimba. Kenzo yabeerako mu ttiimu ya gundi oyo. Bani Bobi Wine. Yabeera mu Firebase. Firebase. Era yabeerayo ddala Bwine yamufayo yamuwayo ekifo. Era bwe yava okwetongola okukola gy'ayitaani big talent. Yes, yeah. Kati awo n'abeera ne batandika akayimba. Kayimba tekabuuminze. Kayimba tekakutte, kayimba nekakwata. Ye Kenzo ssaawa zino ayogerwako ensi eno era okuva teyaddava mabega. Olwava n'ayimbawo akayimba nategedde onnimba awo n'avaawo n'akubayo kasitamina awo yentambula ya Kenzo bwebadde paka ssaawa zino. Kati tuba mu kunyumya okunjinja awo nanga naye papa omanyi muzeeyi ali Masaka akola ki abonaabona atalina waasula naye walaba waasula nembwa ataata muleetiibwa toli buzibu nga tuteekateeka taata nga tumugjayo Masaka taata nga tumuleeta Emmengo wano muzeeyi Hassan Kiwalabye agamba ye muzeeyi wange nemugaye kale taata tumuteeka wano nga mukadde teyali mubi nga amuwa ruumu amuwa ennyumba ye nga yeebaka muzeeyi abaddewo bwe tubadde naye awo bwojja muzeeyi baana bange Mpalanyi kwa Mpalanyi Kenzo amanya ge Eddie Kenzo ye Mpalanyi erinnya lye Mpalanyi ate erya Musuuza livaawa Musuuza jasi alyetuumye bwetuumye mirembe gino naye nga Ediga Mpalanyi Ediga Mpalanyi twali twamukazaako erya Nyalu twali tukosa okusinga batumuyita Nyalu era Nyalu kati muzeeyi wazze ne tubeera naye awo nga bajja n'atubuuza Mpalanyi mumulabyeko eyo nti Mpalanyi tumuwuliza naffe buuliza ku ki ndoza ali bize ajja kujja era ng'olumu ajja akawungeezi nga kano ng'alumba muzeeyi awo ng'amuwekayo mulekayo ebiri bw'ati paka Katonda yakola ki yamujjula muzeeyi oyo muzeeyi era twali tufuna okusika omuguwa muzeeyi ng'afudde e Masaka eri ekyotera baali batta omukago nga batugamba omulambo gwa muzeeyi guno tugutwalewa ekyotera era nze kendi twatwala ne Kenzo mu meeting nga tuli babiri naye omanyi okuze kati kyetuba tukola tandika ekijja ekikyo tegedde kuwozadde baganda wali olwo mwaka ki muzeeyi afudde 2010 awo mbaseera bidde muzeeyi gwe mwaka gwavudde 2011 kati munnange tukola nina ettaka lyange wa
e Masaka wano mu town mu Kidda tujja tuziike wani muzeeyi katugenda tukole eki tuziika muzeeyi obaazika muzeeyi oyita ebwala emabigawe n'ogenda mu Kidda eno bypass emabiga bypass eno bypass ogiraba ng'ogenda ku Ssaza aho bayita mu Kibinge nze ekibinga awo yes wamuziika mu Kibinge nankoze ettaka lyali mwalimu n'ennyumba naye kati muzeeyi tumumulize wano akole ki kino kyekijja nagamba papa kyongambye ki kyekituufu kati awo life ya Kenzo bwegenza ekola ki naye Kenzo interviews ezisinga zonna agambye abantu yakulira ku street wane Kampala street gye yakulirako teriyo Kenzo takulyangako ku street tabangako ku street kojjako ewaffe wayita street ndowooza Kenzo tabangako ku street Kenzo namuleeta ng'omwana omuto kuba namufuna alina emyaka 9 nemuleka mu famire era n'aba mwana wa famire ey'Emmengo wano esegeera era nze nemutuuka nemulekangawo kwanza nali musambi wa mpiira noonya ki life nga ntambula nengenda nsamba nenkomawo naye nga ali waka asoma waka alya emmere muganda wange Faizo oba muganda Kimu gy'alyako ne Kenzo gye bakola ki gy'alyako era nga baga mutabani wa Kwikono era nga bw'alwala obuzanyi bwonna bwange era yalwalako olumbe lwali mumazeewo naye nensala amagezi gonna n'ateera kuba mukadde yatuka okungamba omwana ono bw'afa muteekewa naye nga mutuufu nange ekyamazima simanyi kyeddako kiki ekyali kimuluma alina olumbe lwali awo terutegeerekeka bulungi kuba yatuuka ekiseera esula ayogera tebitegeerekeka olulimi walina olulimi lundi terutegeerekeka nga lumbe kale lulabika lwali Luganda naye nsala amagezi gonna omwana n'akola ki nawona kuba mukadde yali aŋŋamba omwana agenda kunfiirira nange ne ganneesiba era mukadde namuddamu ekigambo kimu banziika Kyengera njitwala omwana oyo muziika awo singa abaafudde omwana n'ekyomukisa omulungi Mukama n'ayamba omwana n'adda engulu era mukuddako engulu n'essawa y'akaakati nga bw'ali naye mbadde nzija mpulira ebigambo bingi okuvaayo njogereko ku nsonga za Kenzo kino ate kyansudde wala nnyo omanye ebintu by'ensi eno bizibu ku musajja oyo gwe boogerako Kyefaali musajja yali asula Lungujja Kyefaali wamulabako yali asula Lungujja yalinawo amaka Lungujja awo ajja ate okuba taata wa Eddie Kenzo kyeneebuuza ssaawa zino nange kyeneebuuza ssaawa zino ajja atya okuba taata wa Eddie Kenzo Eddie Kenzo yali akyogeddeko ng'ali nammwe nti Kyefaali taata we ate nga yaŋŋamba muzeeyi gundi ye taata we muzeeyi Kiwalabye tumujje ne mu kyalo ne mulete Kampala ne mumujjanjaba Mukama ne bigaana ne muze ne muziika e Masaka tumuziika e Masaka bulungi era kyali kipya nnyo kugamba ekintu kino President Museveni era nga omusajja bwe yagambye abamutomeza bangi naye bwe tukola okunoonyereza ensose n'anoonyereza gye nvudde wa Kenzo Kenzo avudde atya azze atya atuusa n'okutuuka ekigambo ekyo kyeyayogedde nga tannafulumya ki ggwanga kifulumiza ggwanga ekyo oba okitegeera siyasose najja n'anoonyereza ndi musajja wa NRM Mpagira Museveni naye yansoose n'akola okunoonyereza nga tannafulumya kigambo ekyo eri eggwanga lino lyonna kyekintu ekyanneewuunyisiza nange tugayi kale najja agenda mu interview ze n'ateekamu ekyokulya ku street kale ye musajja wattu sijja munenya olw'ensonga omulimu gwalimu gwa kukyalenjinga omulimu gw'okuyimba si mwangu eseegera kuba namuyitako nemugaa eka lwaki oyitawo ku street bino tweyiya tunoonya tukola ki bwe tuyitira nemugamba it's okay ninze mbadde nsirikidde ebbanga nekinnuma kuba Kenzo buli kyakola kyonna abaatulabako mu gye 2,000 banzirira ne bambuuza Kenzo ate yakoze ki kino Kenzo lwaki wamwayitawo street Kenzo yali akuddeko ku street incidence emwejja batabuka ne mukyala we Rema Namakole yali mukyala we Kenzo yali mu America n'ayimirira n'ankubira essimu nali ndudde okwogera naye saa 11 nga bukya naba oba dodo okunkubira kiki kyapapa omanye ekiriwo nti ye
omukazi afuukidde ekizibu e Kampala. Nemugamba kiki ate naye sinabiwulira bulungi. Nagamba gw'omanyi ebyange kyekigambo kyengamba ku ssimu bwe gw'omanyi ebyange naye mbadde njagala nga tugenda kugenda mbadde nsaba nkusalamu ku kirime katono. Bwe mwawukana Eddie Kenzo mukama amugguliddewo mwasigala muli mu Good Terms era mu kubeera mu Good Terms Kenzo akubeereddewo atya ne Hajati ewaka. Kenzo okusinza kye twali twogera nga tutambula twakwesanga nnyo soso eyo nga tujja tutambula tuva mu Nakivaawo ng'amaze okusanga mu mpya tojja tutambula twayitanga wano ku suite yaffe eno mpola nga tudde ewaka nga Kenzo aŋŋamba ekigambo kimu papa mukama nannyamba n'entereera simanyi kyenyinza kukuwa mu nsi muno nemugamba tofa tusabe Katonda ojja kukola ki era nga kyemudda mutusabe bulamu naki tugamba mu bumpimpi simwenyumirizaamu sinza kye nali kuba namulaga omukwano gwe sinalaga ate mutabani wange kisegeera namulaga omukwano mungi era nga olwagamba oyo mutaani wa Kwiku ekyakola kyonna mutaani wa Kwiku atutawaanya mutaani kisegeera naye simwenyumirizaamu. Tufuna incidents yali nkyatola kasupeya nali nkyatunda supeya Mengo atandise okuyitimuka omusajja w'amaanyi nnyo kuba Bigaya Anjulia yaliwo abasola ne Bigaya emakindi awo mu Kizungu nyakutunda tumfunye akasente ntume kasupeya kwa sente ozirina kati nti bagala sente nga mmeka nfuna miliyoni nga kale 5 ntuma omuntu alete kubuuma nteke mu dduuka wano nkole ki nagamba nkubirako ku lw'omukaaga bwe namukera nga ajja ndi eka jangu nemusanga yebase mu ssente bwe ziti Eddie Kenzo wamusanga yebase mu ssente mu ruumu ye nga mu ssente sizirabanga nako nendoza omusajja miliyoni 5 akoze eki ozimaze yakwata ekibandaali kimu kuba bali bava kuba eyo bibakuyita tuwa zaabwe ezo Masaka kyotera gundi kibandaali kimu kumbe ndoza abaasiba tebaweza miliyoni 5 liyangamba bugambi ngenda kukuwa kakadde kamu nogayi waki twagenda omusajja namazira nomugamba akole ki kubanga nayogera naawe nokkiriza tyogenda kuzimpa 5 nagamba papa bino bikyalizibu negenda nezo keyo miliyoni nange ndateeka butesi muki wayi kangende munnange nanzira ku dduuka ngambala sente era ekintu ekyo kyakyogera mu sitole yange naye mbu namunyiiza kati nga ngamba endazibala nti zikola nembwa Kenzo ne miliyoni tewezi munnange yanziramu nangamba naye gwe omanyi sente gyenzijja omanyi sente gyenzijja watozaagala zinzirize ekintu ekyo kyansuula wala omwana no bwati bwanzizeemu mazima ddala olwo sisita yagwe nali ntudde naye sityagwe ntya Katonda sente naziwa sisita wange emitwalo gyalinga 7 kati ekyo gyakyogera kwiko eyo tasiima kwiko ne bwomukolera kitasiima ninga buuza kiki ninga tejjukira wamunyonnyola nti ekintu kye neetaaga kya miliyoni 5 naye nagamba nti ngenda kuwa miliyoni naye ate ne miliyoni yennyini naagikuwa nga tewera era sityagwe ntya Katonda naziwa sisita wange bamita Hajara era yamukubira nga kwiko sente azinziriridde aziremu azitwale zeke awo tuze tugatambula kwigamba nga bwe nkugambye kye nali nsuubira si kyekoze eki si kyenafuna naye kale nga bwogamba obusiraamu fe abasiraamu tuuka nogamba nkolerera lilla tuuka n'omuwuliza nawulira kino nomulaba ku TV musajja yali musajja wange so kati era ifu eyo gitambudde ne Eddie Kenzo paka kati wowulira bino ebikola ki ebitambula waliwo ekintu abantu ekibuuzo kye beebuuza waliwo omuwala ono gwe basitudde president gwe yagamba nti bwekuba bwe yabuuza nti wano waliwo basisita bo baganda bo Kenzo n'abako omuwala gwayimuse nnya ndyerabidde omuwala oyo yayimuse omuwala oyo omumanyiiko simumanyi kubanga baganda bye yali yandaze ayo simumanyi simulaba naye nange namulabe mu kagundi kana akatradinga naye simulabangako oyo kuba omuwala juzi gwe twali tufunye bagamba yajja oluvannyuma nti naye muganda we bamba ne batabuka ne bakatakwatagana bulungi naye muganda we omuuze gwe mmanyi omuwala bamuyita Kisaaki aliwa ali Canada ye muganda we omuwala gwe mmanyi ne Mande ne Kenzo kuba baali basatu nze ekyalabe yali alina Mande yava mu bulamu bw'ensi omukama amusaasira ebyamusobako
lwaki Mandi teyaziikibwa masika gye baaziika taata ku kijja? Alina ekizibu kiri kimu, bwe yayitimuka n'afuna awamwetoolodde naye nga ekyamazima saano Kenzo teyandikoze kitu ataneebuuzizzaako kuba twalinga aba babiri n'okutwala muzeeyo muziika e Masaka yali decision yange segeera niwe wamanyi Kenzo tandika ekijja ekikola ki kati Mandi waliwo omukwano gw'omu amugamba Mandi ono abadde anywa omwenge nti Mandi abadde anywamu nti tumutwalewa tumutwale enkoowe bw'obuli ajja omuziika amusabire kubanga nze ekyamazima saaziika Mandi nze ku lwaki bwe nawulira ekintu bamutwala nkoowe saalinnyayo kuba twali tujja yumba mu kaseera ako naani nimuga tikijja kukola ekyo kuba Mandi ekisooka tabadde musajja musiraamu kitegeera Kenzo nze nakusiramula nekuteeka mu ddiini y'Obuyisiraamu kuba teyali musiraamu. Kenzo gwe wamusiramula okumukyusa okumuza mu ddiini y'Ekiyisiraamu yali Katuliki yali mu Protestant yali mu Protestant nyomuza mu ddiini y'Ekiyisiraamu kitegeera nimutuma n'erinnya Edilisa Musuuza Edilisa Musuuza yemanya genda kwaki wamutuuma okuva ku gaali gennyini original yali tujukizemu ku mannya ge Mpalanyi Ediga Mpalanyi Ediga kati kwe kumukyusa n'akola ki kwati Mandi naye nga sijja genda kuziika Mandi kintu kyakoze si kirungi ne nagenza okuwulira mbu ne muzeeyi amugjayo gye twamuteeka n'amutwala enkoowe ne muzeeyi yaddeyo Masaka n'amugjayo gye mwamuzika e Masaka ne bamutwala enkoowe ku lwaki simanyi nange nkyebuuza kyenkugambye wali yava ku mulamwa yali badde atuula ne tutuula nga nze bwe twali aba batandika efu y'ensi eno papa nkoze ntya papa tukoze tutya kubanza nali mutadde mu life nga mutadde mu family nga njagala mwana ki akulenga omwana wa family kuba nasooka omwetegerezaako kimu teyalina family maama we yafa taata n'afa ninga omwana ono ki kamuteeke mu family yange kati era ssaawa zino Kenzo family ye Mengo oba agyogeddeko oba tagyogeddeko family ey'emmengo kuba family egyongeramu buli myaka 9 ku 10 osegera myaka 9 ku 10 oba mwana ki wa mwana paka myaka 18 kuba ati nga kasaweza myaka 3 ayingira mayingire kati Kenzo tanaba kuweza myaka 3 ayingira mayingire kati yayitimuka nnyo speed sente yasifuna ku speed nnyo yani nesiima naye akimaze nesiima mazina siraamu nga bwe tugamba lillah gamba Allah ajja koze ki kuba naffe sawa kasifa abali obubi nnyo tugende wali wetwabadde tutuuse Eddie Kenzo ali ebweru ensonga za Roma Namakula zijja because Roma Namakula yavaayo n'alaga nti bawukanye ne Eddie Kenzo era n'alaga nti Eddie Kenzo yali amaze emyaka 2 mirambirira nga tajja waka nga yabasula nga ne bwakomawo waneeno waka tajjaawo kutuusa ate lwaddayo ebweru gamba nga alinga yabasuulawo naye n'atendewalirwa obiwulira era Eddie Kenzo akukubira essimu agamba ki bwe yakubira essimu yaŋŋamba gw'omanyi ebyange naye omukazi anfuukidde ki ekizibu omukazi yagenze nabwo kitokooba yagenze tujja kukola kira kigambo kye namuddamu tujja kufuna omulala nanga ne waliwo abantu abagenda okujja gy'oli omukazi oyo twamuwoowa nemwa yes twamuwoowa ne video njirina namba okakasa kuba walese emyaka ng'ena kubanga Rema Namakula yali agamba nti nzikiza bulungi gundi okay Rema Namakula yali agamba tebamuwoowa kikanga Eddie Kenzo yalumiza agamba nti twamuwoowa tukola akiika y'amaaro seeka omu n'atugamba mida seeka muto sisobola kukola akiika ng'omukazi simuwoowe kitegedde era tugenda mu kafubu baali bakyasula Segukwawo twagenda mu kafubu fulaati waggulu tumala essaawa nga nnamba naye ng'abantu bayiika buki bweyiisi ne mwakati abantu ogenda bagamba ki Kenzo ng'aganya okuwoowa omukazi ng'awa nsonga ki okugenda okuwoowa Rema Namakula okuwoowa kwe kulina kuba kw'amaanyi nnyo musajja wa sereebu nibwo anidde okuwoowa
n'abantu abana bawuwa Yes. kisegeera tukire munda tuwe ukola ugende maaso na papa gongambye kale atukirya munda lema nzika kye yasaba yasaba motoka okutwala omwana we ku ssomero yali wishi nga zakajja ebiseera ebyo namwa amahare yamusaba wishi etwala omwana we ku ssomero koke nagamba etaliiwo mu ssaawa zino ninja kukola ki era yamala n'agimuwa ki kati obuzibu bwajjo butakwatagana Lema n'agamba nze Rema n'agamba nti yitawoweebwanga kale nga nze video nali njirina ate kati abamuli bajja bangi bamwana bakeizi nga bakyali mu Zen TV ezo bajja ne bansalaako eka abannamawulire babasiibaawe wa maama nembe kweka nga mbadde nkoze nkweka nkoze ki nedda yenyini addamu nankubira Kenzo balage video eyo kezi nagimulaga neti yagiteka ku ki ku TV era nali ngendo gimuwa bwenti gimutere Kenzo addamu nankubira tota video eyo kwegayiride video no gisigaza nga togitadde baali bambuuza abangamba twagala video yokka gwe tulage bulazi video yokka video gitulage bulazi ne bangiri dio ngina gita nekezo yali ekigambo kyana tota video eyo era then we kuyakomerawo nebikomaawo so ye life yawani ya Eddie Kenzo tewali akulimba ku Kenzo life ye Eddie Kenzo takulyangako ku street ekisookera ddala Eddie Kenzo taata we siye Shefali taata nze yandaga muze Yasani era gwe najje e Masaka nkikuddiramu nemuleta ne mwanjulya maama wange wano nemugamba maama tugiyo muze naye kakole ki kabeere wano e Masaka abona ko yali alatanso okucyankana mu katono ku mutwe katono sajja wakasigala era nga omwaka sigala ke atuulawo n'asirika tava mu kigambo kira kyonna ne muze Hassan Kiwalabye bwato yali awo tulabyeko ku mikolo egy'enjawulo tulabyeko ku Hajati nga Eddie Kenzo amuyise olumu waliwo yasukira ddala okumwanjulira nti ono maama wange yankuza memmenga awo nabako byayogera awo enkolagana n'abantu bawaka bonna okuvira ddala ku ggwe n'abalala bonna ebadde etyo okuva Eddie Kenzo lwe yavaawo ng'ogyeko ebyobuyambi nti bino biki naye enkolagana okuwuliziganya embondinga n'ebirala byonna era bw'anoonyezeka Eddie Kenzo afunika mwekyo nga bwe kugambye mabega wali namuleeta mu family n'akulya mu family era n'akula n'abaki n'abaana bawaka bonna era buli mwana amukubira n'abatabani abange bamukubira ng'omuntu wa family ntegeera ng'omuntu wa family baganda bange bamukubira tukubire Kenzo atuwe ku mmotoka tukubire Kenzo batugenda kuziika atuweza ebyo abikola yes era waka mwana wa munju ewakaawo era nkakasanga Kenzo kala yakidde n'amujjula might so giteeka wano kuba wano ewaka tutandikira okukola ki okunoonya ebirala byonna era muzeebwe yafa era yakola era yanywanyira ekigambo kya street batuyimidde naye awo Misaki n'amugana naye Kenzo ogamba wava ku street mu maka gano mwoyo street namuddamu ekigambo Misaki bireke ebyo twafiiriddwa nibwa olabye kyoyogera tudde mu kikola ki tekera abantu okulya ku street tulina street gye bakulirako gyogere e Kampala wano kale ekyamanyi kye yakola yali atunda soda onna kivubo ne soda kyaveeranga waka twalina kojja waffe nga munne wa Chuni oyo Chuni mu kisaawe na kivubo kati wabaayo emipiira egy'amaanyi ayagala abaana kuba nange soda namutundako ayagala abaana kojja waffe mwamundo oyo so kati alina mu Amerika awo ng'amagamba mujje tugende ng'atukuŋŋaanya obwana mujje tugende tukole ki munkolereko oba waliyo ekivulu munnakivubaawo nga bwe tugenda netukola ki n'atuwazikule naliko zitambuza eza soda kyekyamaanyi kyeyakola kyokka ategera kyeyakola ku street kyeyakola kyekyamaanyi kyokka kutunda ku soda era olunaku lwe yagamba muwobe muti emikono abantu munakivunga kivulu kikoze bwe kiti bayetanga embutu y'embuutikize yadda nankabirira nakino mba tisikirabangako nze abadde atunda soda wedda nze mbagamba mukole muti
ne bakola bati ne bawuba emikono papa tuvudde wala nimwaye adda bwati wakola ki muvudde wala kikyonzo gamba nti kino nze Eddie Kenzo mu bulamu yali akinkoledde kubanga byotunyuliza byonna okuva mu Masaka mu kyalo Eddie Kenzo yayimirirawo ku gwe n'omuwe kibegabega n'alipirako kikyonzo gamba nti mu bbanga lyonna success gyafunye afunye awards ez'amaanyi agenze bweru waliwo yakubira zituwa webweru bwagenda bwaddaba yakadda naddayo ng'ate ne bwakomawo waneeno akuba kaalo ku kaala akuba ebivvulu wano nawali Eddie Kenzo natuka ng'ekivvulu wali nawulira nawe yatuuka nga okumubuukinga ekivvulu $20,000 okumubuukinga okumujja oga nti jangu oyimbe wono $20,000 kyokka ng'ate era sigamba nti nno bwe yaziteekawo nti oba byamubula era yasigala akuba ebivvulu kikyonza okuba ku Eddie Kenzo ga nti kino kimubalako kyekyamazima tewali kyemumanyiko kyankolera nemukubira ku ssimu nga ndi bubi mpaayo emeka 10 oba 5 kyekyokka kyemumanyiko ekyo neti kino nti oba kino oba kiri nti oba bade sina kya nkugambye era kali simwenyumirizaamu nga bwe nali nkola ki nga bwe wali osuubira yes kuba nyimba azikubye kwati sana kuyimba nokulinga musambi wa mpira time etuuka nekoma yes kati twogere amazima alinga yakola ki kuyimba okuwagwayo kati ate kasi toyingirira politics kuyimba kuba kusiibula kisegeera kati saawa zino nga ow'emikisa gye bwabeera kwekwatagana omukulembeze waki w'eggwanga yes life yeweki weeri ku mukolo gwabadde munyonyi gwe yategeketa omukulembeze w'eggwanga wabaddeyo saabaddeyo ku lwaki yagenda n'asindika kaadi awo ozaalinga 3 ewaka emu n'agireetanga special agiwandiseko amannya gaani gamukadde n'amukuya n'amugamba endala noonya b'okola ki bw'oziwa ebbiri kati basisita ne bazijja ne bazikola ki yaweereza kaadi 3 ng'emu eri special ya mukadde ebbiri n'amugamba noonya b'oziwa boonajja nabo kati natuuka ewaka jjo nga akawungeezi basisita nabasangawo kale togenda bakwadde kaadi yo mbadde sinakola ki mbadde sinagiraba ne muteerako audio nze nga tompadde kaadi tayaddamu nenza yasimu nemukubya n'agirikilininga ningamba kambireke sebifa nigende nkola ebyange mba ntudde wano sawa nga 12 awo nga bankubira essimu ye kenyini mwala mita Faabu ogwakola naye anko kwikwi kaadi yeri wano nemugamba Faabu saawa zino 12 ngende eka netegekedde jaamu omukulu gwatandise dda omukulembeze eggwanga gyali amakubo bagasibye dda sijja kusobola kubeerayo era nenkita ekyo nakyo yes so eyo life ya mutabani wange ebigambo bino bye yayogedde nga tujjako biriiba amabega byonna byazayogera nti ku street biki naye kino ekyataatawo kyayogedde mukadde yakitutta atya bwe yakiwulidde mukadde yakiwulidde ne twegeyageyamuko kuba twatudde nga famire ne twewuunaganyamu kali tugamba lwaki akozebwa atyo ate tubadde naye wano ebbanga tayatulanga kulinnya Kyefaali tatugambangako nti Kyefaali oba ye taatawe netujja tugattagattamu emyaka Kyefaali afudde oba mwaka kyawo netubala emyaka gya Kenzo nga mutuufu nedda nga yamuleka mu lubuto n'amulama kyawo kale nga nze aludde ne Kenzo oba nga nze taatawe kuba no nze taatawe Kampala kisegeera nadawutinzeemu ekyamazima naye nga bw'omanyi ebyensi yaffe kati bwe bituuse okirekerayo kisegeera okirekerayo era maama twayogeddemu awo nagamba wayi tumuleke yamanyi n'ebintu bye era bwe tube twakoze ki netukiteera awo nga bwe kiri netukitanga bwe kiri yes naye ali nafumye nengamba nade nganya okujja mu mawulire kuba banetairidde bangi
banamuli badde kuva dda Kenzo tugamba yakulira ku street street eyo nedda kyamazima alimbamu. Kati ekitegeeza Eddie Kenzo mu bulamu aliwo ye mubazaalirwa ddala aliwo ye ne sister we Kisaache basigalawo babiri essaawa zino kujja kwaliwo bano abazza oluvannyuma nti ndi muganda wo kuba yandagako n'omuvubuka omulala aliyo nansana papa noono ye brother wange nemagakaawo najja netufuna omukyala muwala awo naye netumukolera nedduwaawo emunyonyo netumwanjula omuwala oyo naye yajja oluvannyuma ti naye muganda wange naye nga si mutaata mumaama kuba musajja Asani Kyolabye yalizaala abaana basatu era walaba baali bafaanagana bonna nga bwobalaba Manda afaanana Kenzo tobaawula Kisaache afaanana Kyolabye nga tobaawula. So mu bufunze ye Eddie Kenzo bwatu bwayimiridde era ifuye naye kuba aganye kusitanga ku magulu gabiri ayogere ekituufu kubanga wakawo yakulira si street ayagadde nnyo musaasira kisegera ayagadde nnyo ensi emukoleki emusaasire kitajja kusoboka ate kuba kino ekyawakati kirivaawo ne bwokola otya kuba nze nali mutadde mu famire era mwana wa famire era wakati tumuboolangako mwana wa waka ddala era nga bwogambye buntu obumu tuba tuwemulugunya mukubeeko ku Kenzo era essimu tukola ki meeting azibaamu mu mboozi zonna zayogera mpozi simanyi nga sikirabangako sinawo nali ndabye nga akwogerako nti waliwo omusajja okubayita Kwikwi yanzije Masaka nakola bwati nga bw'otubuulidde yali akikozeko wantu wonna mu ntandikwa yali akyogera nabaga mugende mu musajja gwebayita Kwikwi omusajja oyo yandeete wa maama we Mengo ewa Hajati era mu shows ezimu yakola ki yakyogeranga ng'ayogera zinga yakatandika wano naye nga bw'omanyi nti omuntu bw'agenda ndowooza agaggawala kisegeera abalaba eddaago tokyalina mugaso tolina ky'oŋŋamba oba kisegeera kati yalaira nze sina ki tolina mugaso gwonna sirina mugaso gwonna mugambe ki tewali sina kimugamba kisegeera so nga ate omwana yenna kuba kati ekyamazima kyo ne bw'okola otya nze taata we wano e Kampala era ne bw'okola otya ne bw'olagawa bwe yalwalanga nze nzijanjaba bwe yayambalanga nze ngula engoye okulya maama n'amuwa otaba mwana we bayita mutabani waani Wakwikwi mutani wa Kwikwi so life bwetyo muganda wange Eddie Kenzo bweti kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege nga bwe nkutegeezezza nti okwogera ne Kwikwi lubadde lutalo nga bwe nakutegeeza oli nga tutandika nti nakola emboozi ne Isima Lubega ekibibi kubanga Isima Lubega ekibibi yabeera nnyo ne Kwikwi ono Eddie Kenzo kumpi nga balinga bafamire nga bali ku kitundu kyekimu Mengo we tuli olunaku olwaleero era yaŋŋamba Kwikwi naŋŋamba ojja omunoonyeeko enamba ye tagirina naye nengezaako kuginoonya nenginoonya paka lwe nagifunye ne mukubira ne twogerezeganya n'asooka n'agaana naye ne twogera kubanga twetaaga okumanya ekituufu naga Kwikwi twetaaga okumanya ekituufu kubanga ekituufu bwe kitayogerwa obulimba bujja kusigala butambula kubanga Eddie Kenzo bw'agamba nti nno yakulya ku street ng'ate Hajati gy'ali emmenga Hajati agamba we yakulira ate n'ekirala bw'agamba nti taata we ye Shefaali ate nga waliwo atawo omulala ayogerwa kwegamba nga waliwo okubuzaabuzaawo so nengeza kugera naye kutusa lyakkiriza era ebigambo byayogedde byebyo byayogedde so ensonga enkulu yabadde yakutereeza oba oli awo ekituufu okutegeerekeka okugjawo obulimba so ebigambo byasobola okugera olwaleero simanyi mpozi nga nakyo walegadde okugattako kyonna sina kyenyongerako awo munnange byenkwadde ebyo life bwetyo bweti bwetambudde nateremu bwangu kyokka kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege
Kiriza tukulekerere wano. Nze Geoffrey Mayanja nkwagaliza akaseera akalungi weeraba.